Kale kwaniriza gwe natulaba kuli ku radio 4 ensonsoze nze Saalongolobo wandi n'omukulu Tomuddi Bawa Agatha omusajja ow'amaanyi ennyo mu ndongo ye Uganda. Simanyi oba y'omu ku bayimbi abasinga okwoza mu ndongo z'abayimbi b'ebweru n'abalala bangi abazoozaamu, naye Tomuddi ayinza okusukkulumako kusinga Fik. Fik we yajjira yali omu ku bayimbi abasinga okuba nga booza mu ndongo z'abazungu. Tuli wano okunyumyamu ku naddala ku luyimba olupya lwasimbyeyo okufulumya olwa Muzabibu weewaawo n'ensimbi ezifulumya ez'abayimbi azoogerako kiwawaagwa. Tomuddi nkwaniriza. Wendi sinatabi Emirimu gigamba gitya? Emirimu tugezaako mpolampola tukwasaganya. Tukusanze mu dduuka. Yes sir. Eno bizinensi kiyiyo oba ya mukyala? Ka bizinesi kange ngezaako okweyiya ng'omuvubuka. Ka bizinesi kange ka njala nail clinic natandika kukola bakyala njala, tutandika ne wiiki ejja. Yes. Oluyimba Omuzabibu lwafuluma ne lufuuka ekizibu ku intaneti. Waliwo omukyala gwe ntera okulabya oba wa kizigo oba mweru bweru ng'ali ku TikTok okwo ayomba n'abana Kenya nga balwanisa oluyimba lwa ku defending eno n'eri. Omukyala oyo mumanyiiko? Cameroon kyali wange just yayagala akayimba, yayagala how it flows naye nga tamanyi nawe bitegeeza. Just nga yogambye oluyimba luli international lw'amaanyi. Lutrendinze nnyo just fa batannalutegeera nnyo Abannayuganda. Idea y'oluyimba eno kikugira kitya mu bwongo nti kankole oluyimba Omuzabibu nga bali lwe bayina? Ebeera vibe abayimbi just obeera oluwulirizaamu. Kati oyinza okugendako mu eri session ya neeyimbira byange. Kati owulira nga kituddemu kyegera ogenda owulira ki idea kirungi, ogenda owulira ki omuntu yenna waaba akiwuliriza naawe gennyini nga bikunyumidde. So kati n'ogamba yeki tugende mu studio kasi ofuna idea eyo zino flows biki verses biba byangu. So wekyali nali awo nga ndikubulira nva naaba nenkubira kyali wange sinagaga gojja tugenda mu studio nfunye hit kyali we yakubira wenkya ntuwayi tugita kyali we yakubira nga ye yafunye idea omugajja omperekereko tugenda tugikola enkya ne tugita neekuba jamani. So gwe nga gwe Tomuddi omuyimbi wa Uganda owulira otya muli nga Bannakenya baweereza obubaka obwo bonna bonna okugezaako olwanyisa oluyimba olwo? Teri Munnakenya yalulwanyisiza by the way. Uganda bannaffe be bagamba lwaki okoppa nnyo onaayimba ddi ezizo onaayetegera. Bannakenya for them ba appreciating nga basiimye bagamba oluyimba lwaffe lutrendinze bagamba oluyimba lwaffe lutambula lutuuse Uganda. So bo nga bo bali happy n'ekino era ogenda okwetegereza nga mulimu challenges nga za Bannakenya nyingi nno tegeera nga za Bannakenya onfuna so kibasegeeza ffe abalina obuzibu waliwo Bannayuganda batali Bannayuganda kalegedde Bannayuganda naye nga tebali Bannayuganda nga tebeeyagaliza basenga tulina that oluyimba ng'olwo nga lusazeeko nyingi zikubaano naye nga tezisaze tegeera naye kati nze nyina tageti yawa nyina neyo Kenya kibasegeera bandibadde bampika opisi aga twafunye omwana international Tomuddi huyo nzinisa wa Cameroon nabala oli mu Federetion wa muuma nagendako mu Federetion eyo lumu ne banyonyola ebyaliyo biki copyright biki just nti badde sigendayo nnyo naye nga nagendayo ko nyina ne ku lupapula lwe nawandiikakaawo bakwasa ati account number kitegeeza oli member simanyi mpozi nga baddamu ne bewandiisa omanyi tusobola kumanya naye nga nze already idea yaabwe nagirina nga bibansomesa nabitegeera okusinziira ku mulamwa gwe baaliko nze gwe baŋŋamba kuba nze gwe nasangayo mu meeting nti copyright kiriwo ekindi abinsomesa copyright wabweti biki kinembitegeera kitegeera. So ensonga gye nasangayo nze nga nze ng'omuntu naye sibimanyi nnyo into details kitegeera naye kati engeri gye mulimu engeri y'akasente nga tetunnatuuka ku ssente ndi ku nsonga ya copyright eyo yennyini ku bintu ebimu ebisinga okuba nga byateesawo Federation eyo kulwanirira muyimbi na kuteekawo copyright ku biyiiye by'omuntu omulala kye twalaba ku Gravity ne Bobi Wine. Gwe tolowooza nti nno etteeka lino gwe nga omu ku abali ku Federation eya Kenzo ng'ate ekigendererwa kyammwe kya copyright etteeka lino olabira ddala nga ligenda kunyiga gwe wennyini? Linyiga ntya nze ng'omuntu okusinziira ku luyimba Omuzabibu? Oluyimba lwange era wolusoma Tomuddi
waliwo version y'abali waliwo n'eyange. Oluyimba lwange luli mu Luganda bannange, luli mu Luswayiri ne meaning biyinza n'okuba byewukana nga ffe tuulya muzabbibu kumbe bali omuzabbibu kyabwe kyanjawulo. Otegeera oluyimba lwange singa nalusaayo ne bagira bandiŋŋambye si lwe lumu, bandinga oluyimba lwe lumu bandiruggyeyo. Otegeera so nnyimba bbiri zaawukana, you understand. Ate bali yali gundi ka gospel nga wonawulya kwaya neyimbamu kaka paati ne bakatukwata ne bakatambuza ne kakuba nnyo Kenya. Olwange luyimba naluyimba omu si kwaya. Gravity y'omu ku bayimbi abadda mu luyimba katugeze Kiwaani yaddamu Kiwaani n'akolamu ddoboozi lya muntu wa wansi ne balugjayo because of copyright. Naye nga ayimbye ebigambo birala ne Bobi Wine yayimba birala. Kyali kituufu Bobi Wine kye yakola oba effect eyo yali gyeri oba teriiyo? Kati ebyo binsinze kuntegeera kuba sibitegeera bulungi ebyo byabakulu n'abakulu. Kitegeera kati nze nga nze tomuli omuzabbibu towe ntandika ku gravity gwenkyalwana ntuuke oli legend Bobi mu music kati bategeeza sinze omuntu omutuufu ow'okwogeraku ebyo. Kitegeera bali tulina balabirako bakoze mu ndongo nange nyina kukola nnyo. Kitegeera bwentyo kati wano omuzabbibu ogwange mpozi nga buli bajjeeyo ononga lwaki bajjeeyo muki akayimba kaabwe simanyi na bigenderero. Gwe ng'omuntu etteeka lya copyright olaba nga liyinza okuyamba omuyimbi? Of course kubanga sente ze nnina okufuna nze singa ndi mugagga muvundu nno zigolaba kuba nazikuba ne zisala. Singa sente ze nafuna bufunyi mu Wantama, singa sente ze nafuna obufunyi mu Tetwasoma ez'ennyimba. Naye kitukakatako buli mwezi okukola oluyimba n'ofulumya oluyimba olw'ensonga nti otuuka nga weetaaga oluyimba osobola obbuukingibwa naye ziri copyright yo nga yereeta online money. Kuba oluyimba lwange mu bbaala balina okunsasula, ku TV zammwe ezo mulina okumpa ssente. Otegeera so kye bayita copyright ekyo ndabira ddala nga kiba kinnyamba nze ng'omuntu n'okunnyongera kuba ekigaggaweza ennyo aba Nigeria ba Davido bajja wano nga basaba collaboration na Kamiri. Davido alina private jet funa essaawa eno. Ba Wizkid namulaba awo ng'akuba obuyimba bwe obwasooka. Yalina wano mu Uganda yakola ne radio yandiwizo bulungi naye mugaga muvundu tosaba mutuukako olw'ensonga nti music industry yaabwe eri supported, bafuna royalties zaabwe nga balina ozikola ki olina ozifuna. Kitegeera naye kati nze we mbasimbye ku stage sijjalya lwansonga obusente bwenfuna ku music wange butono nnyo. Kitegeera online so nga ate nandibadde mugagga muvundu lwansonga music ayingiza amagoba mangi. You understand? Ayingiza ku buno ayingiza ku earphone like bagiyita batya musolo computer ebyo byonna bino ogenda okwetola ebintu byonna ebikozesa kulosa ku music nga bingi. Kitegeera so nze mpeera ddala omusolo gw'amaanyi. UPRS ogimanyi? UPRS evunaanyizibwa ku collectinga royalties z'abayimbi. So kiri oli member? nali seewandiisanga mu UPRS yaman naye sinzira nti akasente kaŋŋambye akasente kakoze ki. UPRS esolooza ssente mu media houses zonna ezizannya ennyimba zammwe era buli mwaka temusasula. Tusasula. UPRS ekolektinga ssente ezo akageri koyogedde nti tofunanga ku ssente ezo ate teweewandiisangako. Tolowooza nti abayimbi abasinga bugayaavu bamwe obutafuna mu biyiiye byammwe ne mutafaayo kugenda ku UPRS kwewandiisa na kufuna ssente ezo? Nti kati obuzibu obuuza abantu ababimanyiiko obuuza wana newandiisa ntya buli omu asinga bw'ati mikono. Osegeera kati nze ntandika okugenda wano ne UPRS esangibwawa. Osegeera baatugaba baatekawo wali gundi office wali ku gundi wali waggulu ku hotel eri naye nze buli ngendawo sikola ki otuuka ekiseera ne bikutama. Osegeera nga buli simanyi balina kuba banjawulo balina okwewandiisa oba ffenna. Osegeera kuba nabuuzaako ko. Osegeera nti wewandiisa ddi wenaatedde nga gundi ezasinga ezasooka ezo. Osegeera naye ensonga sente ziba zazze zomba sente za Federation y'abayimbi zazze biliyoni 5 eza Federation then biliyoni 2 biliyoni mwamu miliyoni mmeka? Biliyoni mbamu obukadde si 10.
mama nyabo biliyoni biliyoni 5 kiba kitegeeza obukadde 10,000 si 100 10,500 kiba kitegeeza okukwata 10,000 times emirundi 10 okufuna bwekiri ziri biliyoni 13 anti okwata obukadde 10 okwata akawumbi obuwumbi 10 okukola biliyoni okwata obukadde 10 okukola biliyoni amaye sibitegera naye kati nze kyensaba kiri kimu bampeyo akawumbi nedda banaye naffe tuli tuyimbe tetuli bulungi emmoloka yiyo njivugidde omwaka mulamba ogira iyo bagikanika otegeera era egenda Tabaala egenda wa gyenina neetaaga otereeza ku bulamu otegeera sijja gamba mbu ki eddwaliro tetulyetaaga mbu ate sente tuzikwale tuzizimbemu eddwaliro naye ekituufu kiri nti si nze nnyina ozimba eddwaliro otegeera nga bwe bagamba nti omukulembeze ani His Excellency Bobi Wine si alina ozimba eddwaliro nange si nze nnyina ozimba ki si nze nvunaanyizibwa kuzimba eddwaliro kati olaba bampa akasente kange saagala ate tunyige nnyo ogambe lwaki sente sizimbyemu ki eddwaliro kuba nange si nze gavumenti kyova ne omukulembeze bagamba si eki si ye gavumenti kati bikola ku sides mmeka biri so kiba kitegeeza President Kenzo Tom D want am hitmaker omuzabibu am here nfuna ntya biliyoni yange nedda njagala sente baddala tetuli bulungi mwana oli wa Kenzo oli wa kuba ne Sindi naye yafunye biliyoni 2 anti ziri ntono mukwalezo zino nyingi kubeerera ate Kenzo yena mu meetingako era ne mugundi naliyokko kitegeera lwagati yeyama lwagati abo balegendi bakola nze njagala wali ku Federetion wali kuba najja nenyimba noyimba nejja tebandaba bakulaba bannanega mbu tebamanyi ebalagero osinga otutraininga mu Uganda essaawa balina oluyimba neetaga sente Kenzo yakoma kola luyimba ki Kenzo practical kyaka yaliko practical omuzabibu gumusinga n'amaanyi oluyimba lwange lwamaanyi nnyo essaawa eno just nti batusinga okutambula batusinga ground bakusinga sente ze bayinvestinga tojja kiyita sente tokyita sente naye ku ground Kenzo yatadde Tom yatadde okyegera erinnya okuwulikika eryo kyebayita ground already aba yasaasaana dda nnyo okusinga gwe ate nga gwe okyalwana okoleki osaasaanye kuba kitegeeza obuyimba baffe babupima nnyo okusinga ezaabwe tegedde kiba kitegeeza oye ali in position kuba akayimba nga kako kakasinga naye akake ne kayitawo okusinga kaki kategedde yamaani so olowooza sente zino abayimbi bazikolemu ki okusobola okubeerawo nga kuba nalabye Daudi Mugema leero yavuddeyo n'akola posti ng'ayagala Bobi Wine amupositinge bamusondere ku ssente ate nga muyimbi yaliko ko w'amaanyi ebiseera bye sente zino abayimbi bazikolemu ki obutaddamu kulaba kintu ng'ekyo nti omuyimbi akyakaaba omuyimbi akaaba ekyaddala sente oba olina zinvestinga kuba sente terizimala ne bampaaka biliyoni yange nenyikwata wano bwe nti neŋŋamba kati ngenda kyakala emyezi 2 era ziggwawo kiba kitegeeza akasente wonna wokafunidde enafunawo kasanga kasobola okukola ki okuzaala kitegeera kuba ne balegendi abo ba Lord Fred Sebata baaliko ngaffe mu myaka gyaffe kitegeere baani abo naye kati wowulira omusajja ngaoyo gwenyini weekaabira nogaba NAYE kuba gye tulaga kuba tosobola beerako paka naye tulinaffe ebyokulabirako byetulabirako nga bahajaru n'abaami bakola bizinesi zaabwe ziri awo kitegeera kuba naffe tuli wano tusetinga obuntu bwaffe gavumenti akantu emyezi kuwaba taliiwo sobola okubeerako awo okuyingirizayo muki omutwalo nga tumaliriza twakulabanga nnyo ku Fangoni ebiseera biri emabega Fangoni mbeera ki eyatuukawo nga tokyabeerayo nga nyina brand ate neyongera okuba busy kitegeera nze nga nze am standing brand ndi muntu omu eyimirizaawo nyina Black Panther Entertainment ebisibuka mu Wakanda kiba kitegeeza Fangoni kiba ngendayo nyina ensonga mba sijjiinaawo era mbasobola kugendayo kitegeera
ate omukulu wa fango ni mukwano gwange. So ebiseera ebisinga ngendayo nga ngenze laba ye ntegedde. So yensonga yekka esobola okuntwala ku fango. Yo Tom Liche kiriwo ndi fit waliwo kuba yetwogeramu ndi clear owetaaga oyisaawo era nkiyisaawo nti yasinga number 1 top 10. Bigambo ki by'oyinza okuwa like balwanalwana nnyo ennaku zino fango ni ne Gaza eggaali ebbiri zitera okwesanga ne zeekuba ennaku zino. Kiki ky'oyinza okubagamba babiri okuba nga bamalawo embeera eyo? Okusinziira kuba nze example kyenwana nani Tewali sikuba music taliyo sikutyoga performing kibasegeeza endongo teri ajja kuyita ku stage agambe kakati soko ofunye mu jabu bagikuba bati era ajja kuyita lwansonga akubye omuki tukube endongo naffe gundi yaffe eno regime bagambe nti regime y'abali mwali mu Tomudi mwali mu Gaza mwali mu Ekimengo kola oli omusajja akyatusinga alina endongo nnyingi kitegeera alina endongo nnyingi nedda njogera mazima alina endongo nnyingi ate endongo eri mu bantu abantu bamutegeera kitegeera kati jasye guna olina fuubano gakankuba endongo mugyeyo nandongo oba oyagala mugjayo kitegeera kubanga omusajja ayimba n'afuna fan base ye ng'ayimbye kitegeera kati niwenzija essaawa eno netandika vuma tebikola nki nange nyina kuba ndongo kati nze kyemmanyi tulwanyise bulwanyisa ki ndongo ankubye oluyimba kanzireyo kiba kinkakatako okuddayo mu studio nenfumba mukuba omuzabbiibu negubaawo kibasegeeza nange ndaze competition dani ogenda wali netwesanga eggaali nogagwe ogambayo ki era abaaluwulidde n'agamba kaalukubye nange nga weŋŋamba nti oli yalukubye kitegeere finally Agatha ali atya talina tabu naye tumuleke tetumwogerako leka abeereyo akakane mbadde nyina gye ŋŋenda okulaga naye oyogedde ekyo katumalire awo atulaba yoyo omukulu abadde Tomudi Uganda Black Panther ku kaalo Wakanda.